Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa tusome n'ennaalu. Tugenda maaso n'akatabo kaffe aka Bwali Butamanya. Tuli ku ssula ya 11 erina omutwe ogugamba nti okusoma kwa Kulisitiina n'okwa Baganda be. Tujjukira nti Yakobo Kasolo yazaalibwa ne bannyina basatu era n'essula ekwata ku bannyina ba Kasolo abo. Era egenda bw'eti: Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Nange kandekere Kulisitiina akunyumiza eby'okusoma kwe n'okwa Baganda be. Taata yalwawo okutwala mu ssomero ng'agamba nti lwaki nyono n'ensimbi zange okusomesa omwana omuwala ajja okuva amangu mu ssomero nneme n'okumanya gy'agenze. Ate bw'aba asomye nnyo n'afuna omulimu ogumusasula obulungi agaggawaza bba, kale nze mba nga siddwa ki mu kumusomesa? Ensimbi zange okuzeeriira tekisinga? Nze siraba mugaso oguli mu kusomesa abaana abawala. Kyokka oluvannyuma taata yakyusa ku ndowooza ye n'akkiriza okututwala mu masomero ng'abasomesa n'abaami bamaze okumunnyonnyola bwe kiri ekirungi okusomesa abaana abalenzi n'abawala. Fulo nange twatwalibwa mu ssomero mu 1945 nga nze mpeza emyaka 12 egy'obukulu. Fulo yali aweza 9. Essomero lye twagendamu lyali lya bawala bokka naye nga si lya kisolo, lyayitibwanga Kyawamala. Twali twakamala omwaka gumu mu ssomero ne Saala ne bamukkiriza okutandika okusoma kubanga yali ateganya nnyo maama ne taata buli lunaku ng'ayagala okugenda naffe mu ssomero. Ye yatandika aweza emyaka 8. Ffenna twatambuzanga bigere okuva ewaffe kugenda mu ssomero n'okudda. Okuva ewaffe okutuuka ku ssomero waliwo mayiro 5. Bw'ozibazaamu 2, 5 emirundi 2, olaba nga twatambulanga mayiro 10 okugenda mu ssomero n'okudda. Twayitanga mu makubo ga bulungi bwansi agayita mu bibira ebinene ne mu migga egiriko entindo z'enkoma n'emiti egy'engeri endala. Mu bibira twatyangamu ngo. Oluusi mu makubo twasangangamu abantu abaatutiisatiisanga. Nzijukira omusajja kakuku eyatugobanga nga tumusanze mu kkubo. Yali mukanufu w'amaaso ate nga yawulubala. Teyavanga mu kkubo lye twayitangamu. Bwe twamulengeranga nga tudduka nga naye atumerako. Abamu baagwanga ku mayinja ne gabasala. Omusajja oyo yatweraliikirizanga nnyo buli lwe twabanga tugenda ku ssomero era ne mu madda. Okusobola okutuuka ku ssomero ng'obudde tebunnayita, eka twavangayo ku ssaawa 12:30 ez'enkya oba ku emu. Twagendanga tudduka nga tuli mu bubiina bw'abawala nga 6. Ku kyalo ky'ewaffe twavangayo abawala 4. Bwe twatuukanga mu kkubo eddene ne tusanga bawala bannaffe abaavanga mu byalo ebirala. Okusoma kwatandikanga ku ssaawa 2:30 ez'enkya. Abawala abaatuukanga ekikeerezi mu ssomero baaweebwanga ekibonerezo kya kukubwa buggo oba kulima oba kukima mazzi. Enkuba bwe yatusanganga mu kkubo nga tetutera kugyeggama olw'okutya okuyingira mu mayumba g'abasezi oba abalogo. Twasalanga endagala ne tuzeebikkirira ku mitwe ne tugenda ng'enkuba tetukuba nnyo. Ekyemisana kyaffe mu ssomero kyabanga ky'amawolu ge twajjanga eka. Gaabanga ga ngeri nnyingi: ag'amatooke, aga lumonde, aga muwogo, aga gonja, ag'akatogo n'ag'omugoyo. Bwe watwalanga akatogo oba omugoyo n'otogukuuma bulungi nga banno bagukubbako. Ekyayagazanga ennyo abaana okubba akatogo oba omugoyo kwe kubaamu enva ate n'omunnyo. Gwe babbyeko emmere ye yakaabanga nga gwe babikidde. Bwe yabanga n'akasimbi ng'agula obunyeebwa oba kakajjo oba emiyembe n'asiibirako. Ate ne banne be yalyanga nabo baayinzanga okumuwa ku mmere eyaabwe, kyokka bwe yakwatanga eyabbye emmere ye ng'ebifuba binaaba buguma. Bwe twabanga tuddayo eka nga tuvudde mu ssomero ng'era tugenda tudduka olw'okutya okuzibirirwa obudde mu bibira. Naye bwe twatuukanga ku kyalo ky'ewaffe nga bannaffe abamu abakulu basigala eyo mu makubo nga banyumya n'abalenzi. Abamu baddanga mu kuzannya nga batya okutuuka amangu eka okukola emirimu. Buli muwala yatuukanga eka ekiro nga azze azannyira mu kkubo oba ng'abadde anyumya n'omulenzi gw'ayagala. Abakulu yabalimbanga nti abasomesa be babalwisiza mu ssomero nga bakola oba nga bayimba oba nga bazannya netiboolo. Munnaffe omu Nabungi yafuna olubuto nga tamanyi mu ngeri eyo ey'okuzannyazannya n'abalenzi mu makubo. Omulenzi yalumufunyisa yalwegaana kubanga naye yali musomi. Omwana yamukkiriza luvannyuma nnyo naye Nabungi teyafumbirwa. Mu 1965 yali akola mu bbaala eyitibwa New Haven. Nze namaliriza bulungi omusomo gwange ogwa primary mu 1905. Ennaku ze twalaba nga tusoma zeezo ddala omuwandiisi E.N. Kawere ze yawandiikako mu kitontome nti ennaku eraba omusomi nno ssebo
bw'owona ennaku ezisoma ng'owonye, musana gumwokya, mu nkuba tafaayo, n'enjala si kintu, ku nkya ng'atebenta, ne caayi tanyweka, genda ng'akaladde, bekkuba oba nyooma, musomi tabuuza, so nno nga nnaku nsa. Omwana w'essomero n'alaba. Newankubadde nga nayita bulungi ebigezo by'okuyingira mu junior secondary school, ensimbi z'ebisale by'essomero katono zinnemesa okuyingiramu. Ensimbi za taata ne maama zaali ziggweredde ku kusoma kwa mwannyinaze Kasolo ne ku mitawaana gye yeeyingizangamu. Maama yalaba ensimbi taata zimubuze n'agenda essinga ewa kkojja Ssebulime n'amusaba okumuyamba. Yamuwa shillings 100 ate n'amuwola endala 75. Ezo ze zansobozesa okuyingira mu Nagadya boarding school. Nasanga ebintu ebijja mu ssomero. Okusooka, buli kintu kyalina ekiseera mwe twateekwanga okukikolera n'obutakikola, kale ng'okwebaka. Essaawa olwaweranga 3 ez'ekiro ng'ekiro eky'okwebaka kivuga, nga n'ettaala bakulu baffe bazizikiza, ate nno twalina zino ezipikibwamu omukka ze bayita eza sitima. Omuwala yasangibwanga ebweru ng'ettaala zimaze okuzikira, bwe yabuuzibwanga kyabadde akolayo ne kimulema okunnyonnyola ng'avunaanibwa okumenya etteeka ly'essomero. N'aweebwa n'ekibonerezo ekimusaanira. Yayinzanga n'okugobwa mu ssomero ng'abadde yazadda ku misango emirala. Tewaabanga musomi akkirizibwa okufuluma ebweru w'olukomera lw'essomero nga talina bbaluwa ya mukulu wa ssomero. Tetwakkirizibwanga kukyaza abasajja mu masomero okuggyako bakitaffe ne bannyinaffe, ate nno nabo baamalanga kwanjulwa mu bakulu baffe ne batukkiriza okubalaba. Bwe twabanga tubawerekera nga baddayo, twabakomyanga ku wankaaki wa kigo kyaffe. Ebbaluwa ezaatuwandiikirwanga era naffe ze twawandiikiranga eŋŋanda zaffe n'emikwano gyaffe, omukulu w'essomero yayinzanga okuzisomamu ng'abadde n'ekiseera, naddala ez'omusomi gwe yalowoozanga okubawa empisa embi. Omusomi yenna okukkirizibwa okugenda ewaabwe nga waliyo ekintu ekikulu ng'okufiirwa oba embaga, yamalanga kufuna bbaluwa eva mu bazadde be ate ng'ereeteddwa omuntu ayinza okwesigibwa. Tetwakkirizibwanga kwambalira ku ssomero ngoye ziraga bugagga oba ez'obuwemu. Amateeka ago gaayambanga nnyo abasomi obutalulunkanira bintu bye batasobola kufuna. Gaabaziyizanga n'okukabawala nga bakyali mu ssomero. Emmere gye baatuwanga teyali nnungi nnyo, ate nga si mbi nnyo, enva ze zaali embi ennyo. Wayinzanga okusanga mu ssowaani y'ebijanjaalo nga 10 nga biteredde mu mazzi ge baabifumbyemu, anti baalogera dda nti amaluma si njala. Enjala bwe yabanga yakulumye dda ng'okwata bukwasi mmere ng'olya. Twayagalanga nnyo okukyalirwa bazadde baffe n'ab'eŋŋanda zaffe kubanga bwe bajjanga okutulaba nga batuleeterayo ebintu ebiriibwa ng'ebinyeebwa, ebisiike, emberenge, entungo, emigaati, keeki n'ensimbi ez'okugulamu ebiriibwa eby'engeri endala. Abawala abamu baalina mu ssomero emikwano egy'engeri nnyingi. Omuwala bwe yayagalanga ennyo munne ng'amuyita kasaawe ke. Omuwala eyabanga n'akasaawe ke teyayagalanga mulala kukakwana, yakawanga ebirabo ebya buli ngeri. Yayinzanga n'okukawa engoye. Abawala abayagalagananga mu ngeri eyo oluusi baasangibwanga ebweru ng'ettaala zimaze okuzikira ne bagwa mu misango. Okwagala n'okw'ekika ekyo abawala baalinga bakuyigira ku bakazi bazungu, naddala abataabanga na basajja. Empisa z'ensi ezimu nazo zaabonerezesanga abasomi abamu oba okubagobesa mu ssomero. Waliwo ne kyenzijukira ennyo. Lwali lumu bwe twali nga tulima mu nnimiro y'essomero, munnaffe omu eyayitibwanga Nansasi n'atugamba nti, "Bannange nina kye mbuuza." Ko ffe nti, "Buuza tukiwulire." Ko ye nti, "Jjajja Naguta yambuuza nga ndi mu luwummula olwayita nti, munnange nno wakyalira dda ensiko?" Nakazi bwe yamubuuza nti, "Gwe wamuddamu otya?" Ko ye nti, "Namuddamu nti ebyo jjajja by'oŋŋamba nze sibimanyi era sibyagala." Ko Nakazi bwe nti, "Bwe wamugamba bw'otyo yakuddamu atya?" Ko Nansasi nti, "Yanziramu nti, mujja wange, gw'atuuse okufumbirwa oba tewakyalira nsiko omusajja tali kudibizaawo ng'afunyeewo abaatuukiriza empisa eyo?" Ko Nakazi bwe nti, "Olwo wamugamba otya?" Ko ye nti, "Namugamba nti olw'ekyo kyokka." Bwe namugamba ekyo teyambuuza kirala wazira yatolotoma butolotomi nti, "Amasomero nga gakamaze abaana okubalesaayo empisa z'ensi zonna?" N'ezandyongedde okunyweza obufumbo bwabwe ne bazisuula. Waliwo eggwanga eritalina mpisa zaali ez'omu buliri? Naye bannange okukyalira ensiko kwe kukola kutya? Nakazi bwe yamuddamu nti, "Gwe tokimanyi?" Ko ye nti, "Singa nkimanyi ne nkibuuza, naffe abawala abalala nga 7 twamugamba nti naffe tetukimanyi." Ko
tubabuulireko ye nti oba mwagala okukimanya nandikibategeeze nkya nga tukomyewo wano okulima. Abaali batamanyi bigambo ebyo kye bitegeeza twagenda twesunga okukimanya enkeera. Olunaku terwalwa nga lukya. Obudde obw'okulima bwe bwatuuka ng'enkumbi tuzibagira. Olwazisimba mu ttaka ne tulangaala. Nansasi teyalwa n'ajjukiza Nakazibu okututegeeza kye yamubuuza. Nakazibu yatugamba nti abatakimanyi bangoberere. Akataayi tekaasala na kkubo nga tutuusizza dda mu nsiko gye twekwekanga okulya emiyembe mu budde obw'okulima. Twagenda okulaba nga munnaffe yeefungula ng'atandika okutulaga omubiri gwe ogw'ensonyi nga bwe bwakolebwako ssengaawe Nannyonga. Twali abawala 6 ku nsiko, Nakazibu, Nansasi, Batenga, Bukirwa, Nakiboneka nange. Twali twakamala mu nsiko eddakiika nga 10, omusomesa w'ekibiina kyaffe najja gye twali tulima. Bwe yabuuza bannannyini nkumbi 6 gye bali, bannaffe be twaleka ku lubimbi nga balima ne bamugamba nti bagenze kulya miyembe. Teyalwa n'atuma munnaffe omu atuyite gye twali tulira emiyembe. Bwe yatuukayo nga talabayo kikuta kya muyembe na kimu, kyeyava atugamba nti munnimba mubadde mukola birala. Bye twali tukola ku nsiko bannaffe be twaleka nga balima mpozi be babibulira omusomesa. Ebigambo omusomesa yabituusa mangu ku mukulu w'essomero. Nansasi gwe baakulembeza mu musango ogwo ogw'okugenda ku nsiko okukolerayo ebibi. Era ye ne Batenga ne Bukirwa ne Nakiboneka kolo lwennyini lwe baaguba mu ssomero ng'omukulu w'essomero agamba nti bajja kuyigiriza abawala abalala empisa embi. Bannaffe abo omukulu w'essomero yabagoba lwa butamanya mpisa zaffe ez'obuwangwa ennungi n'embi. Singa yali amanyi ng'okukyalira ensiko empisa ey'obuwangwa egendera ku bufumbo, etesaana kudibya nga bannannyini bakyajagala, abawala abo tebandibagobye mu ssomero. Nakazibu yali muyimbi nnyo ng'alina mu kkwaya y'abayimbi ba mu ssinzizo lyaffe, ate nga kabona eyakuliranga kkwaya yali amwagala nnyo. Mirundi mingi Nakazibu yasitulanga n'ebitabo bye eby'ennyimba n'ebirala okubitwala ewuwe. Oyo munnaffe kabona ye yamuwolereza n'atagoba mu ssomero, naye oluvannyuma yafuna olubuto lwe n'ava mu ssomero nga tusigaze emyezi 2 okubuuzibwa JSSLE. Kyokka kabona baateesa ne Nakazibwe olubuto n'aluwa omulenzi Miiro bwe baali mu kibiina ky'abayimbi kubanga Nakazibwe baamwagalanga babiri ne kabona. Abamanyi kabona bagamba nti yazuukirira mu mwana we oyo gwe baawa Miiro. Nze nali mukwano gwa mukulu w'essomero kye nnava sigobwa. Newankubadde ng'erinnya lyange lyaweebwayo mu gaabo abaagenda mu nsiko, omukulu w'essomero yampolereza mu bakulu banne nti Kulisitiina muwala mulungi tayinza kukola bya sitaani, ndowooza bamuwaayiriza tasaana kugobwa. Mu lusoma olwokubiri mu 1953 mwe twaweerwa empapulo okuwandiikako emirimu gye twali twagala okusomerera nga tumazeeko JS ey'okusatu. Nze nalonda kusoma bwannansi kubanga bannansi be nali ndaba mu malwaliro bandabikiranga bulungi nnyo mu byambalo byabwe ate nga n'abantu babawa ekitiibwa. Okubuuzibwa kwa JSSLE kwangendera bulungi. Ewaffe namalayo omwezi gumu nga maze okuva mu JSS, olunaku lwe baatugamba okugenderako mu ssomero lya bannansi ne lutuuka. Mu kiseera ekyo okubuuzibwa kwe bayita interview okweraliikiriza abantu n'okubakankanya tekwaliwo. Mpozi olw'okubanga abaasabanga okusoma obwannansi tebaali bangi. Twatandika abayizi 95. Amateeka ge nasanga mu ssomero ly'abannansi gaali ganjawulo ku g'omu JSS gye nava. Mu nnaku ezaali zirabirwako abagenyi, twakkirizibwanga okukyaza abagenyi abasajja oba abakazi. Amateeka g'okuzikiza ettaala ng'essaawa y'okwebaka etuuse gaafaananangako n'ag'omu ssomero gye nnali nvudde. Ekibonerezo ekyateranga okuweebwa omusomi nga zizza omusango kyabanga kyakumuggyako nnaku ze ez'okuwummula eza buli wiiki. Emmere gye baatuwanga mu ssomero yiyo naawe gye wandyagadde okulyako. Caayi twanywanga w'amata nga ne ssukaali tabuzeemu, okwo nga kw'otadde n'emigaati egiriko bbata. Emyezi 4 egisooka twagimala nga tuyiga bintu bya bulijjo ebikolebwa abalwadde nga bino: okwala ebitanda byabwe, okusiba ebiwundu ate n'okuteekateeka ebintu omusawo by'akozesa ku balwadde. Oluvannyuma twagabibwa mu wooda ne tutandika okukolera ddala ku balwadde bennyini ate nga bwe tusoma mu bibiina mu biseera ebigere. Kye natyanga ennyo nga tusoma ku muntu nga bwe yakula kwe kutunula ku ngumbagumba z'omuntu eyafa edda. Nalowoozanga nti ziyinza okuva eri ne zinkwata. Ekisenge mwe zaali saayagalanga kukiyingirangamu nga ndi bw'omu. Abalwadde abamu banzizangamu nnyo amaanyi nga tubakolako kubanga ffenna baatuwanga ekitiibwa anti nga tebayinza kwawula basomi ne bannaffe abamala edda okusoma. Ffenna baatuyitanga basawo.
waabangawo abalwadde abatonotono abaavumanga bannansi abo be baatukaluubirizanga omulimu gw'okubakolako. Kye saayagalanga ye mulwadde yasabanga ekidoli buli kiseera anti nga byagenda okukissaamu tebitwalika ate nga n'okukyoza n'okimudiza nga kiyonjo mulimu munene. Sirowooza nga waliwo abasomi bangi abaawanga abalwadde ebidoli nga basanyuka ne babibaggyako ate ne babyoza ne babitukuza bulungi. Nze ekyansobozesanga okukola omulimu omuzibu bwe gutyo kwe kubanga omulimu gw'obwannansi nagulonda nga neewaddeyo okuyambanga abantu bannange abali mu bulumi. Ekyanzirisanga oluusi kwe kulaba nga abalwadde abamu tebamanya kwebaza bulungi ebibakolerwa abasawo ne bannansi. Abasawo ne bannansi abaaboggoleranga abalwadde awatali nsonga nnene oba abaabeewulirirangako nabo bankwasanga nnyo ennaku. Kye nayiga mu mulimu gw'obwannansi kye kino abantu basaana bakola emirimu gye bawulira nga gye bayinza okuweererezaamu bantu bannaabwe. Nze okuva lwe namala okusoma obwannansi mu 1957 ne mala n'obwannansi system mu 1965 sejjusangako olunaku n'olumu nti nakola bubi okulonda omulimu ogwo. Ekizibu ekinene kye nasanga nga nkyasoma kyali ky'abasajja. Olw'okuba n'olunaku lwe twawummulanga buli wiiki ate nga tetugaanibwa kufuluma mu ssomero nga bwe twagala, abasajja be twasanganga mu makubo ne mu bifo ebitali bimu batutawaanyanga nnyo. Ebyambalo byaffe n'obuyonjo bwaffe byasikirizanga abasajja bangi okwagala okutukwana. Abasajja ab'amadaala aga buli ngeri n'emirimu egitali gimu baavanga ebweru ne batulumba mu hositelo yaffe. Omusajja bwe yamanyanga erinnya lyo ng'ajja n'akubuuzanga omugenyi wo. Naawe wayinzanga okujja okumulaba ng'olowooza nti akuyita wa Luganda oba muntu gwe wamanya edda. Abasajja abatamanyi kwoza na kugolola be bokka abaatyanga okutukyalira nga batya okuswala n'okusekererwa. Nze nawonera watono okwonoonekerwa omusomo gwange n'obulamu bwange obw'omu maaso. Olwatuuka nga nva ku ssomero nga ngenda okulaba ku kojjange eyali mu mayiro 18 okuva ku ssomero. Olunaku olwo lwali lwange lwa kuwummula. Mu ssomero navaayo ku ssaawa nga 3 ez'enkya ne nninyawo bbaasi ne ntuusa ewa kojja ku ssaawa nga 5 ez'emisana. Bbaasi yayonoonekerako mu kkubo ne tulwamu nga bagikola. Mukazi wange ne kojja bansanyukira nnyo. Kojja olwamala okunnamusa n'agenda mu katale n'agulayo ennyama n'agireeta ne bagifumba. Emmere twagirya ku ssaawa 9. Bwe twamala okulya ne nsiibula nga njagala ntuuke mu ssomero ng'essaawa emu yali ey'etteeka okuyingirirako tennatuuka. Bbaasi nagirinda okutuusa ku ssaawa 11 nga sigiraba. Mu kiseera ekyo nali ntandise okutya nti nzija kutuuka ng'obudde buyise ngwe ku musango. Nali ndi awo ng'evaayo emmotoka kapyata y'ekika kya Peugeot 04 Saloon. Bwe nagikuba omukono eyagirimu n'agivumbagira ebiziyiza emipiira ne gyewalala ku ttaka. Bwe namugamba nti ssebo njagala kuntwalako mu kibuga, yanziramu nga bwanzigulira n'oluggi lw'omu maaso ku kkono okumpi naye nti otuuse. Nawulira essanyu lingi okulaba nga nfunye emmotoka ejja okuntuusa amangu mu ssomero mpone okugwa ku musango gw'okutuuka ekikeerezi. Nali nyambadde ekiteeteeyi kyange bannange kye baagambanga nti kindabisa bulungi nnyo. Engatto nali mu yaakakondo. Mu ssomero abaana bampitanga Nakayima olw'okuba omutono omulungi ate ng'ennyindo yange yakiyima. Mu mmotoka mwalimu omukyala omukulukulu ng'atudde ku mutto ogw'emabega. Namanya mangu nga yali mwannyina wa mwami nannyini mmotoka. Nannyini mmotoka yali yandabako dda mu yunifoomu y'abasoma obwannansi kubanga olwatuula mu mmotoka n'agamba mwannyina nti Nalungi w'abasoma obusawo ekyango omulabye. Ko mwannyina nti mulabye era Katonda atonda. Bombi nze nali sibalabangako. Twatambulako mayiro nga 3 omusajja n'ambuuza erinnya lyange. Bwe namala okulimubuulira n'antegeeza wanjagala ennyo namuddamu nti ekyo kirungi. Abasajja abamu kye babeeredde ensolo eziyinza okukulya nga totegedde. Twatambulayo mayiro endala nga 5 omusajja n'ayimiriza emmotoka n'agiggyako ekibikka ku yingini n'atandika okweyogeza nti mmotoka eno erimu ekitagenda bulungi oba nnaakola ntya okugituusa mu kibuga. Awo twamalawo eddakiika nga 3 nga yeejinga mbu akanika mmotoka. Kyenava mugamba nti ssebo oba emmotoka efudde kanveemu nninde endala naye obudde bumpitako. Yaddamu nti ndi kumpi okugimala. Teyalwa ng'agikoleeza n'eyaka ng'asimbula. Olwo nno ng'essaawa zaagala kuwera 12 n'ekitundu. Ekyanneesisiwaza nga tutuuse ku kkubo erigenda mu ssomero lyaffe kwe kulaba ng'aliitako nga tasibye namu. Bwe namugamba nti ssebo nzisa wano yanziramu nti kantuse mangu ono eka n'ebiri mu mmotoka kutuusize ddala mu ssomero.
Nakanda kumwegayirira nzije mu mmotoka ng'omusajja tawulira, awo ennamanyiranga akabi kantuukiridde. Ne ntandika okuyiya amagezi ag'okwetaasa. Twagenda nga mayiro 6 okuva ku kkubo erigenda ku ssomero lyaffe ne tutuuka ew'omusajja. Amaka ge twagatuuka mu kusaawa nga1:30 ey'ekiro. Temwali mukazi wabula twasangawo abalenzi 2 ne bafumba mangu caayi. Mu kiseera ekyo omusajja yali yatandise dda okulogojjana nga ntegeeza nga bwanjagala ennyo, naye nga nze muli ennaku egenda okunzita. Nali mmaze okulaba nga sisobola kumwetakkuluzaako nga nkozesa amaanyi gange kubanga oluggi olufuluma ebweru yali amaze okulusiba nga n'ekisumuluzo akiggyeemu. Ebyokumwegayirira nzize ku ssomero yali takyayinza kubiwuliriza. Kye nakola kwe kumugondera ennyo. Bwe baaleeta caayi namunywa nga bwe tunyumya. Balenzi bwe baaleeta amazzi ag'okunaaba n'antwala mu kinaabiro, oluggi olufuluma ebweru nalwo n'alusiba, ekisumuluzo n'akiggyamu n'adda mu ddiiro. Nanaaba nga si papa naye nga nsonda magezi aganamponya omusege. Bwe nava mu kinaabiro naye n'agenda anaaba. Bwe yamala okunaaba ne baleeta emmere. Awo ku mmere we nayongerera okumulaga bwe nsanyuse nnyo okubeerako ewuwe. Namugamba nti tojja kwagalana nnyo, nzije namu n'onfumbe. Bwe twamala okulya n'antwala mu kisenge ekisulwamu ne tutuula ku kitanda kye. Bwe yaŋŋamba okwebikka mu buliri ne mugamba nti ssebo kamala okutuukako mu buyonjo, ye eri ludda wa? Teyalwa naggulawo oluggi oluva mu kinaabiro n'annengeza biyonjo ng'amulisaayo ne ttooki. Bwe yamala okumulisaayo ttooki n'agimpa ŋŋende nga ndabisa. Bwe nakwata ttooki ne mmanya nga Katonda ali nange. Mu buyonjo ssaawa ez'amu na ddakiika ne nfuluma mpola. Ttooki ne ngirekamu ng'eyaka nga bwe ŋŋamba mu mwoyo gwange nti mpawo magombe gazza. Nga bwe bagamba nti tekirya munaku era nange tekyandya. Nayita mu nsuku nga nnya nga nziruka. Ne ntuuka ku nnyumba bwe nawulira abantu nga boogera. Nali sinnatuuka ku luggi ne mpita nti bannange munnyambe nfa. Bwe baawulira eddoboozi lyange ne babandulawo mangu oluggi ne nnyingira. Bwe nababuulira ebyantuukako ne bansaasira nnyo. Ekiseera kyayitawo kitono ne bajjula ekyeggulo ne tukirya. Oluvannyuma banteekerateekerawo okusula ne nneebaka. Obudde bwali busaasaana ne ntindiga okudda ku ssomero. Natuukayo ku ssaawa nga 2:30 ez'enkya nga nzenna ngubaagubanye. Bwe nategeeza metroni ebyanfaako byonna n'abikkiriza mangu anti nga ndaba bwe nfaanana ate nga n'emabega sirinayo lipoota mbi. Bwe ntyo bwe nava mu mannyo g'empisi. Ew'omusajja oyo kyenkana omutemu nalekayo akasawo kange ak'omu ngalo akalimu siringi zange 50 kojjaze yali ampadde. Oluvannyuma nawulira nti omusajja yali malaaya ensajja eyayingizanga omukazi omuggya kumpi buli lunaku. Omukazi we ow'empeta yali yamunobako dda olw'empisa ze embi. Okuva olwo nabonerera ne siddayo kulinnya mu mmotoka ya muntu gwe simanyi wabula nga ya takisi. Okuva lwe natandika okufuna ku nsimbi nga nkyasoma nayagalanga nnyo okusanyusa taata ne maama nga mbeebaza olw'okunkuza n'okunsomesa. Buli lwe nagendanga eka okubalaba nga mbatwalirayo akantu konna ke nnamanyanga nga kayinza okubasanyusa ng'ennyama, ebyennyanja, emigaati, sukaali n'engoye. Taata yagalanga nnyo enkoko. Kyenavanga ngimugulira buli lwe nabanga n'ensimbi. Lumu munnange omu yaŋŋamba nti bazadde bo ng'obaagala bulala ko nze nti oyagala njagale babo bwe sibaagala nga bakyali balamu ndyagala malaalo. Munnange yaddamu nti oli mutuufu. Ebyokusoma kwa muto wange Saala siyinza kubyogerako bingi kuba binsukkiridde amagezi. Munnaffe yava buto nga mugezi nnyo. Buli kye yakolanga ng'akikola ng'omuntu omukulu. Ye teyakubwa nnyo mu maka gaffe oba mu masomero kubanga yeesambiranga ddala abasomi ab'ekyejo mu masomero gonna gye yayita. Ye teyeepankirwangako bulenzi bwonna oba abasajja abagwenyufu nti simanyi tudde wali nnina kyenjagala okukubuulira. Saala olw'okuba omusirise talina bingi bye yambuulira ebyamufaako nga tumaze okwawukana. Ebikulu bye mmanyi ku kusoma kwe ne ku byakola kaakano bye ŋŋenda okukubuulira mu bumpimpi. Muto waffe oyo oba olw'okuba omuggalanda wa nnyaffe n'amagezi kye gaava gamwekuumirako, kale okuva lwe yatandika okusoma mu primary 1 ekifo yakwatanga kya lubereberye oba ekyokubiri. Baamubuusaamu n'ekibiina ekyokubiri anti ng'amagezi gamwesera. Bwe yabuuzibwa primary leaving examinations n'ebyokuyingira mu junior secondary school yali wa lubereberye mu Uganda yonna. Gavumenti yamuwa sikaala n'agenda mu senior secondary school yali asingira ddala obulungi mu Uganda. Mu 1960 yatandika okusomesa obusomesa e Makerere. Yasomesaako emyaka 2 n'ayagala okusoma amateeka. Gavumenti ye yamuwa sikaala n'agenda agasomera mu Exeter University.
yagatandika mu 1966 n'agamala mu 1968. Yagamba nti omusomo gw'omu Bungereza gwali muzibu nnyo kubanga gwalimu abagezi bangi ddala abaali bavudde mu mawanga aga buli ngeri. Kumpi buli mwezi Sarah yawandiikiranga taata ne maama ebbaluwa okubabuuza bwe basula. Era naffe baganda be yatuwandiikiranga buli kiseera. Mu 1967 Sarah yanneewuunyisa bwe yampeereza shillings 1,500 nga ngamba nti za kuzimbira taata ne maama nnyumba ebasaanira. Yayongera okuntegeeza nti omukyalo omu mukwano gwe omu Canada ye yazimuwa azimbiremu bazadde baffe ennyumba. Ku nsimbi ezo nange nayongerako shillings 5,000 ne tuzimbira bazadde baffe ennyumba ey'amatoffaali n'amabaati. Mu biseera byonna we twasomeranga nga bazadde baffe tebayinza kwezimbira nnyumba nnungi kubanga ensimbi ze baafunanga zaggweranga mu kutusomesa na mu kutulabirira mu buli ngeri, ate ne we twamalira okusoma nga tebakyalina maanyi gakola mirimu egiyingiza ensimbi ennyingi, kitwava tulaba nga tusaana okubazimbira ennyumba ebasaanira. Abantu bagamba nti bazadde baffe twabakolera kinene okubazimbira ennyumba, naye nze ndaba nga ffe kye twabakolera kitono nnyo bwe nkigeraageranya n'ebirungi byonna bye baatukolera mu buto ne mu bukulu nga tusoma. Sarah omusomo gw'amateeka yaguyitira waggulu n'akolako ne mu Bungereza okumala emyaka 2. Yakomawo mu Uganda mu 1970 ng'ayitibwa Miss Sarah Zawedde Ganyegenya. Dr. LLL kaakano akolanga State Attorney mu kitongole kya Administrator General. Bwe nzijukira ebyatuuka ku mwana wattu Flo eyambula ku maaso n'ansigala ku mwoyo ng'amaziga gannyunguka kubanga omwana wa kitange oyo teyeefiira naye baamutemula butemuzi. Ebyafa ku kusoma kwe ne kulumba olwamutta bye ngenda okuttotolera mu ssuula eddirira. Essuula y'e11 bw'etyo bw'egenze, tsinkane ku ssuula y'e12